John nasibye ku lunaku lwa Valentine nasibye ku mukutugo gwa X Instagram ne Facebook ndabe bifaananyi nga mwambadde bifaanagana nze ndi musiru nze gashuma musiru gwe ne malayika nga mwambadde bifaanagana ulira njagala malayika nga bwe njagala mami wange njagala malayika nga bwe njagala Shiroyo. I don't have a specific day to love Malaika. I love her every day. Tewali lwensanga kantu kalungi ne sikamugulira. Ndaira nga ntya Mungu. Ochulide? Sirina lwensanga kantu kalungi ne kalinzo lunaku. Nze kashumba nsange ka perfume akalungi, akasawa akalungi, kanekelesa akalungi mu mall oba ku nnyonyi ngoko ninde balita 14 February. Nze kashumba buli lwe kasanga akalungi kako ka Malaika. So Valentine yakutambulidde etya? Nabadde kufamu. Je nabadde kufamu. Nabadde nenteza. Actually namuwadde nente. Era kati natadde wembera buli onakulwa abajega nze muwante. Shishege. Tebiriyo binawe. Buli demwekubiza ku bifaananyi ebyo nga mwekutte muti mweraga mwe ndagani omuwe bimuli na mulagani malayika singa walona okwanjula nga kwali kusobola kubeera highly classified kwe nalikoze. Mulagani bana Uganda tebagala abantu bali bulungi. Kati gona kute walukuzize kitegeeza. Yini baba. Beba kutuma abasiru ntwana. Lwa basiru? Batumba abo bajiga benyini. Nze ndembera no nakulenja. Nesha mbera no nakulenja olw'omuntu gwenjagala. Mami wange omulabo oyo. Sevana kogana yo nokusimu. Yeah. Mami buli lwensanga akantu akalungi. Nkamuwa. Era ngo yalontabule mukwateko. You get it? Nengamba abaganda balina lugamba mbu alilinda okutwala ebingi tali bituusa wabakadde be. Yeah. Bwensanga akantu akalungi mami oyagala nnyo Baileys. N'amalula ago. Gumwenge. Omuwa. Amuwa. Nero bakuba waliwo ebizukulu byerumo ebijja ne bigubba. Bigutwala. You get it? Every day omuntu gwenjagala mwagala buli lunaku. So olunaku tulina makulu. Lwaba luza. Okimanyi waliwo omuyaye yaweereza abakazi bataano ebimuli. Nange nagwe mmanyi. Ku lunaku luno ye yalutemyemu essaawa ze saawa gwe zijja kuba wano. Ate omuwala n'agamba this guy cares. Omanyi abakazi be batuzaala be bakyala baffe be baana baffe naye entegera yaabwe olumu ekusobera. Omukazi omugulya emmotoka $2,000,000 n'asiima omuyaye amugulidde amafuta mu the guy is caring. Era kati gwe omukyala ateekwa buteeko kubanga teyakusiimye. He didn't care. N'alekeyo. Kubanga olina okubanga wawadde ebimuli olina okubanga waleese ka perfume akalungi kano ka Valentine specifically lwakubogayi wamuwadde. Kankubuuze alekeyo. Abakyala bwe batyo. Kati kankubuuze omwami akuddiza abaana ku ssomero n'akuwa ebimuli bya Valentine ayina gwe tulina okutreasuringa. You must recognize the day. Mu kalenda yange okimanyi ffe abakatoliki nze olunaku lwenakulankuza saint wange. Saint wo? Francis Xavier. Ngero olunaku olwo balina okunsalira enkoko. Tugenda mu misa ku makya. Nze bino ebya birthday bya musimanya mirabidde mu bukulu e Kampala. You get it? Nze gashumba n'engwe ddala mu birthday y'omukazi ekyo tekiriyo. You don't celebrate her birthday? I don't. I celebrate her every day, every minute. Singa malayika asobola babulira. I wish you could testify. Kati gwe malayika n'amala babulira. Entweetinga gye mutweetinga mu buli mukazi ali mugambe bane gashumba nange njagalaako. Okiwulira? I cannot have a specific day for my life. No, every day. Naye bw'obanga tosobola kukuza birthday. Yaki. Kati gwe olinga bana abasajja bagamba traditional. True traditional African men. True traditional conservative African man. Sitijja. Mbu iwe ebimuli mu kisenge abiyitemu. Ofukamire bw'ogenda ku proposing. Sijjukira olunaku lw'okuproposing oba kikolojja. But you needed to go down, you kneel, you say, will you marry me? Ngafukamira ki? Lwaki mufukamira? Kulaga mukwano na mapenzi. Omukwano gutegeeza kufukamira. Kankubuzemu ekibuuzo. Mwe abafukamidde nga mu proposinga ne bakitafa abatafukamira baliwo abawangaza abakazi. Mama wange noza agenda myaka nkaaga kati tanobangako. Tebamufukamirira.
nze simu yanko dali wagaga mami wafe I love you no modernity mulembe mumujiberemu bino budakika 3 I love you darling I miss you nze gashumba. So you don't even do that, you don't send a messages so often. How are you baby? baby erwabugiri omwana baby erwabugiri kati bongamba malaika mbu baby kati mutwale ne selira akanywe mutwale ne communization bive ko nawe ebyo byamu byabajega atende okusesaki ebyo je mukomyo bikola ne marriages of breaking down obufumbo gano okuyimirira genda mu family court one marriages of breaking down kubanga it's not sustainable. Nze subula kutandika ku kintu ku muntu gwenjagala that I cannot sustain baby baby kati mutabane ngirwa bugiri muiteki. No, but gonna baby what this is your baby like kabonero so munyuma nyina ba baby babiri. So that means or inevitable to be byotakola mwami gasho and it's very unfortunate kubanga yoyogera biraga nti sigwo mu kubasajja abalinga abakolera n'abachala breakfast mu kitanda kumachabo ozuka once in a while, just once in a while. Nairanga ntya Mungu katonda bembanga ngenda kukola kutwala breakfast mu kitanda nzitaunzi je kunzi nga mutwalira ki breakfast chensolo mutwaira glass ya champagne ngeyo glass ya juice ngeyo ikani nega shumba nkere mu kiyungu mfumbe ntwale malaika nga yebase once in a while kiringa ngo omwana lwabugiri nsolo mulera nga ina byakola oba mulwadde she's not feeling well ne ndere lwabugiri nga malaika agenze mu ndongo byanabye ku mistiri malaika ali ku mistiri yemola zenyina lwabugiri awaka aganyabo ansanga geti kulike kufulu enkumi ezi guki so tomusitulako achi okusitaki abachala babasitulako ekyolumo wesitulo wo kuganya kati musibule tazola kutambula abana bafaze ku masomero mwami gashumba era no wiki ya kubiri na yebisale kakati abana bazeyo kati gwe fake master nga yakuzala mu lokawulira bana ba fake master I love you baby I miss you muita mutia babe hi babe kati nyina abana babiri nyina mulenge ne lwabugiri kakati kati bwe mpita malaika babe kati lwabugiri muyiteki baby anna kakati bonna basobola okubaba kino kanchi kugambe kati buli mukazi nga fake master yakuzalamu omwana lwokawulira katsawe no kadde kana kafizi teri muntu akyasinze kukozesa bigambo by'amapenzi byalavu nga mwavu really nkiddemu mu abakazi buli lwobanga n'omusajja nga akwita bigambo darling babe lovely yongera kikirala sweetheart ekirala ki ebyo oyo manya mwavu abagagga bino tebabikozesa amugagga nebyo si vocabulary ye yakozesa how much do you need how much do you need 0.5 ngomwezi akakadde ngogenda kukirala kubanga mutwe nyino omuntu gwenda gamba nkwazikeko omutwe gwawe guno ogwetika ogulire ebiri mu bingi sibugambo buno buwoma gwe buli single mother today nga ka fake master kabaliga kakuzaalamu the real game starts this week at school fees abayayi baina line nothing confuses tuzita line abana baina line chechi ayiwa online ebigambo nga tebisobola kuleka kyekimu obanga oli mukyala ayiwa onagamba wenolinga ondabikira bulungi ngani agamba omuvubuka nga gamba omukyala kati yakulabikira bulungi kati fana akaanako ekirala nabo bazaala abaana bangi totumenya ani yagamba bazaala nze sina maanyi ga bazaala zaala b'osobola ffe tukontrolinga enzaala yaffe mu buzaale mbu abaana bannemeredde fate kitaffe yatugamba mu bazaale mujja balya n'atugamba kummwe mwenna ti omwana yenna alire mumugende Kampala mugomoke bw'olizaala mukazi omwana n'amuleeta wano awaka ewange nti walemye mulabirira nja mulisiivinga omukazi obwana alinya takisi addeyo Kampala nga mutwala ku poliisi nti nonza akaana ffe kitaffe yatubuuza nkumwana eyakulira ewa jjajjammwe abakazi mugetinge serious mu bino nothing confuses a young girl like a poor man who is very good in bed. Nothing confuses a young girl like a poor man who is very good in bed. Kamuleze message honey darling ani ekirala babe biche birala nagamba nze maliriza ne kalyo kakamutuyo nirako entuyo zine z'ekyavu
abavu batuya ngolooza kino oyina ebitunga 10 tana na buddo butuyana kitege anti kati bo kati ne kamuzaalamu nolaba akaana ku kaboda boda kebawese akavuga boda kana ne nakawala kebawese nako kana bayina ne kabebi akaana obwana busatu ku boda avuga gwe bawese no avuze kana ne go bawese kana bayina n'akaana akawere anti mwali mulavu skiru teri kintu kiruma mukazi nga tamu kutandika nga abaana be bali waka era kati waliwo abatudde by the way as we speak naye ng'ekisajja kyakuzalamu abo abaana kiri mu mmezo kyadde ku misiri eggulu kisinapu kyatinga n'abawala abalala kiba confusing kibazaalemu waliwo haji yaŋŋamba teri kintu kiruma nga kugenda wa bbaasa ng'oli musajja munene n'osangayo akasajja akatono sente ko kaazimala yodda kuba bw'ogende wa bbaasa ati omala eddakiika 5 onyumya 2 mu Uganda olwo musabe omwana atandika okusoma haji yaŋŋa nti Gashumba mumwesimye tiwaye muli basajja batono mu size tikiruma okugenda wa kabbaasa akenkana simukadi bwe kati n'okannyonnyola fiizi z'abaana zikyaganye pamwe weeks 3 kiruma ekyateri kintu kiruma mukazi nga lunaku lwa Sande ba ogizibe bonna bayingira ne babba baabwe yayingira n'akaana ke ekisajja kyamuzaala mudda kyalekaawo kyasuuleeyo anti mwakubanga sama simanya ne mutuuka ne ku ntikko kati mubeere ku ntikko ate ku ntikko bijiramu wawano mwami Gashumba ati fe twakyuzinga pathi ndala mwakyuzinga ntikko kati mubeere ku ntikko fe tubeere ku kirala bali ku ntikko abaana balina skills yes bayina 6 pack gwe bera ni 6 pack nze mbene 6 billion tulabe 6 pack nze mbene 6 billion gwe genda nowa 6 pack nze nsigaline 6 billion zange siraba ze sibanko nga namuze ttaka ne bambuuza olubuto laga paaka zoyina baganda munayi pesa sigulanko tiketi yenyu ne banga kebera olubuto 6 pack tikiriyo bagala namunayi nezo date ze mugendako you have to pay kitegera ndoza teri date zaabwe tebiriyo mugayi alabika bulungi fine aleka bulungi I love him stupid. So you don't want bogenda nga mulavu genda n'obwongo bwo. You don't want people to love others. Siganye genda na bibiri. Go with your heart. Ate kusesa kya basajja abasinga balaga signs zino. Up to today nze lwakuba government yaffe tennaba kujja. Wali badde wetteeka ng'omusajja yenna atalabirira baana be asibwa emyezi 6 nga tawozezza. Nembuza terinza kuyita Anita Amongo speaker parliament yanyumiza story afuna cases atamanyi nga abantu bazze okuwabira ababaka tebalabirira baana nange nagwe mmanyi ngenda mukubanga tuli mu break mukyala we no ka side chick kana banga nnyo naye ku programs zonze tukola nagenda ku social media nanoonya nansinikira inbox aga guy yanzalamu e Kampala bwe yamaliriza lagano okundabirira nandete ne 40 na punks za kalumu ka mitwale 3 yamuzalamu bameka omu kati ya ekyova mu kwekubagiza kirize byava mu kulonda tobanaakanako. By the way nyina retreat gye tugenda okutegeka mu area eyo move on bagita move on kyagwawo labirira ki last week omukyala yaze mu office yange ayagala obuyambi bwa school fees nembuzo ina abaana bameka nampa the same story musajja yanzalamu abaana nandekawo nemuzo mwana alamutwala musomero sijja dyogera linnya yasende mekati milioni mu mitwalo kina nemugamba yo joking nonye somero lyosobola ekira boba mu mbeera gye nkulabamu bwoba kyoyogera kituufu soko mwana muteeke mu kisulo yes it's painful okuteeka omwana piwano mu kisulo mutwale yogoso okosotelinge nonye somero ya mitwalo 7-8 actually namugambi esomero lyo noba ofunye eryo sente zisooka nja zikuwa tamu ekoze eki esooka net zina kuba below 1 million wanu ya bobo ofunye omulimo bobo ulianga kati omaze ofuna financial muscle omwana asobola okusoma nga avaawa waka ontegera ndowooza so abakyala mwenna baba bakuzaalamu kiriza gy'omuyayu gwakuba penalty baana 2 3 omwana omu ye penalty owokubiri buba busiru obwokusatu obeera mugwagwa omukazi yenna gwoyisa omuyayu tegwina kuzaala mwana asukka mu ati omuoba omaze okulaba signs lwaki ufuna olubuto owokubiri kyekyenze Frank sikola nsobi mirundi 2 ne bobo oyagala nnyo omwana asoose ensobi kubanga bambi abawala bagetinga confused eyokubiri
oba mugwagwa oba mutumbaako kugumbula abantu mwami Gashumba simanyi oba enseera gawa nalibyo omukyalo ono Pamela tumwebaze abadde director of student affairs ku UCU yattibwa omukyalo ono Diana Skies wanechanja era yattibwa people no longer value human life. Nadde njogera n'omusirikale omwo munene mugwamu nangamba nti studies ziraga nti obutemu bw'ekika ekyo butera okubeerawo ng'okulonda kwakaggwa. Naye si excuse mwe mwenna abasirikale mwenna mulina okuprovidinga security y'Abannayuganda. Ku CID ya Uganda ku Lwomukaaga batutegeeza ng'eggwanga nti bakoze breakthrough mu kunoonyereza ani yatta omukyala Pamela tumwebaze abadde Dosa director of students affairs ku University ya UCU era omwami bamukutte police yagamba we have the key suspect. Magambo musajja mukozi nyonga gye nkomeza era bwe nalabye Uganda ng'epangisizza omusajja ava Ethiopia okumanaginga Uganda Airlines kyankoze bubi myaka ana tufairinzo grooming our own abasobola foreigner to run our oba magambo asobodde okutransforming the entire CID mugende wane ekibuli mulabe. By the way nabadde kibuli like a week ago I think a week and a half ngenze kuwaba nino musango nino mutu gwena wabidde ku police yakoze eki gojja biwulira very soon naye newunyiza buli lwe ngendayo nsanga ekipya the ambience ndudde mazaka sera the environment navayo banyuka nga bali mu kunyuka kawungezi ba cleaner nga bali mu cleaning newunyiza nti kati police ina ne air freshener nabuno buprejo obusimulo obumeeza magambo. There are many magambos in this country if they are given an opportunity. Magambo bino byonna bikoze olwokuba ayina okutukwa president bonna abaali babaddeko ba CID directors actually even the former IGPs omanyi General Katumba Wamala yatulakaawo General Kale Kayihura yatulakaawo bwogenda ekibulo oyinza obutakakasa tiyo. Magambo is doing an amazing work but Magambo nkusaba tukwatire neyatta omuwala mu apartment wano echanja. Yes. Diana temuteeka nnyo maanyi kuona olw'okuba badde munene mu university. Buli muntu asse Munnayuganda toyinza kutta Munnayuganda n'otambula freely. Nze omusango gwonna omuntu abbye ssente nswala n'omukweka n'ekintu ekinvolvinga okutta omuntu an innocent person amaanyi gonna mugajjeyo obutemu nga bweraliikiriza. Yes, it's worrying actually. Nyina neighbor wange yatuse n'okungamba nti bw'abanga ajja kumbuuliranga in case yetaga omuyamba okitegeera. All security agencies mulina okuvaayo mu fighting criminality etekinze route mu ggwanga muno. Tasobola kungamba nti musobola okuzza emirembe Somalia, Central African Republic, DRC, South Sudan ne mulema Kampala. All mwenaba general abali in charge of securing our security in this country. Government eno yazzeemu neerondebwa ku bintu ebisinga olwa peace and stability. So mwenaba nene mwenamba saba. Okay, abantu nga babadde munyensa mwami Gashumba because sinsa okutta abantu kubaddewo from day one ne kati enjawulo eriwo mawulire kungu kati eddanga omuntu bamutire bwasande ku nekikome awo ne kati olumutirawo mulambo gubeera ku social media enjawulo eriwo mawulire ontegera ate kiri important na zino security agencies okuvaayo kulaga kyezikoze ontegera ndowooza naye nga kitalo nnyo nga gyenkomeza kitalo yakigomya bye yasibanga be balinga basimagolinga nze nsiba kitange emirundi gye simanyi kuba kitange yasimagolinga nga nyemmwanyi you get it amagendo. Yes, mbuulirayo government emu etiti byabayekera. Museveni has crushed over 21 labor groups. Teri kameni musyo na etiti byabajiwanyi. Katono faza we masako omuliro oyo gwe bakwata oyo gwe batadde kirungi yateereddwa. Kizibu nnyo government okukwata father nga teyina bujulizi buli ku 99%. Kati na kino kankibagambe kibeere on record. Tewali father ayinza kukwatibwa mu Catholic Church nga commander in chief tamanyi. Ateko okubanga akimanyi. Okwata father kiringa ngo kwata general maje. You cannot arrest a general in UPDF nga commander in chief tamanyi. Any general. Yes.
father wamanyi bw'atyo Catholic Church. Nyo. Catholic Church is this. Catholic Church ye institution eddirira Buganda wano kubeera y'amaanyi. Tosobola kukwata father. Yes, and ate globally yesinga. Government tesobola kumuvinga in ne pickinga father nga kumara in chief tamanyi. Wow. Ya sanctioninga akwatibwe. Kiringanga general. Tewali jena iza kwatibwa mu gwanga muno nga Yoweri Museveni takola ki. Nga kumara in chief takiriza nga takimanyiko. Okiwulira? Father bamukutte bamukwatidde bwerere. Museveni yali mu nsiko n'aba father. Abamanyi kye bayinza okuba. You get it? Father wa Catholic Church si buno bufeke bupasita buno. Bumulaba buno bwifula akantu ne kalokoka mu nnaku 2 ne kafuuka ka pastor. To become a priest in the Catholic Church osokera mu primary nogenda nzoma genda ku Museveni ne bangoba. Lwaki bakugoba? Calling yange teyaliyo. No futulwayo. Mu seminary. Hey. Mami wange yali agala nyombere father. Nera ba Bishop Frank Gachomba. Bishop nga wali badde osubwa. Okusubwa kisire. So mbadde nkugamba nti bano bemuyita omanyi kati nsanga obuzibu kati nga njogera ku radio bane ku TV zino. Ndi musajja mukulu kakati. Yeah. Omanyi kasofuuko omusajja omukulu you have to be very careful ng'oyogera. Ekigambo kina amaanyi okutonda. Naye tuli in a very serious, stupid, ignorant, naive society. Etafaayo kusoma. Kumanya. Akatabo ka President Museveni ke bayita the mustard seed, the original. Sowing the mustard seed. Buli February nyino kasomanzi. Ne mukataba akakulaga role yaba father baba na dini gye bakola. Ba bishops. Yes. Bakuli mu gw'amaanyi nnyo ku dislodging regime. So government esobola kuvaayo n'epicking a priest nga tebalina. And I know it from a reliable source. Bishop waffe Masaka Bishop Jumba ya meeting a president after Christmas. Kusonga za Father Sekabira. Yes, era kwe kumuta. Okay. Kwe kuvaayo. Yes. Checho. Tebasobola kwogwa omusango yabaddeko money laundering. Kumalaga mutabweba. Ne bamulimandinga omulundi gumu n'akomo ne bamuta. No. Ensonga ezimu zeetaagamu negotiations nga banubiyaniri ba Eddie Mutwele baabata after the 2021 general elections. Yeah. You get it? Kati n'emisango gya Kivumbi tebakulimba ne bamunapangisa baloya nga mubajje New York bana abawoleza ono O.J. Simpson. Ogwo musango guli political. Ogwa Kivumbi. Yes. Anti ya hirinze bannamateeka abamu ku basinga wano mu Uganda. Wena Lukwago, wena Segona, wena basalirwa. Bonna balungi nnyo Lukwago. Musajja mulungi is a good lawyer. Segona, one of the smartest guys we have in town. No. Ne guli omusango tebajja gwoleza mu State House. Sorry, tebajja gwoleza mu kooti. Chovolaba mbadde siriiwo naye nga mpuliriza ebintu bya Nsibambi. Okusinga na president. Nsibambi jju kungu kamba buulire kino ndayiranga ntya Katonda bwe mmanimba Katonda mpa ekibonerezo mumpulire teri muntu a meetinga President Museveni ne ba coercing kyekimu Luganda okunyigiriza bekubise president yekubise ekifaananyi naawe. Buli muntu a meetinga President Museveni owulira takuforcinga weekubise ekifaananyi naye takukaka ndayiranga ntya Mungu ebiseera ebisinga abagenyi be bagamba muzeeyi tusabayo ekiki kifaananyi. Really? Ndayiranga ntya Mungu tewali muntu agenda mu State House press team ya president neteekawo embeera nti tofuluma wano nga situkubye ekifaananyi nza kugamba emirundi gye naakagenda mu State House esigimanyi ulira waliwo abagenyi abakyali ya president abali highly classified balina wingi mwe bayita abo tolimanya naye nga Nsibambi eyagenda n'akola covid tests n'agenda mu State House meeting neggwa ne beekubisa ekifaananyi ne bakita
yali transparent immediately ka information mami Gashomba ngamaze no kwekubya ekifaananyi nga bamaliriza kwolo lwennyini ekireekyo Entebbe n'ayita n'abamawulire n'ayogera mba kusinkana mwami Museveni president owulira mwabali wano ababashinga nsibambi you're stupid, you're naive and you're ignorant. Singa mumanya abantu bo opposition ababeera mu state house ekiro nga besibye obukaya mulika abamaziga. These are facts. Nsibambi yagenda misana kati bobono meeting a president ngeri highly classified ne covid tests tozikole ya mulago bajja wuwo oba mu office yo oba omusayiba kukugirako mu dabo kabini ngogenda okitegera the mere fact nti Nsibambi yagenda n'ategeeza ensi n'ate ebifaananyi kitegeeza mwerufu ayawukanye nga bwe nkugambye ndi musajja mukulu sikyayagala ntalo n'abantu n'ali kubulidde abantu abakagenda mu state house awo naye nga basiba babashinga President Museveni ekiro niwe Museveni alabika musajja wanjawulo nnyo ulira kubanga abantu bosinkana batandika okuvuma bo bennyini ate enkeera n'otaboogera twabadde ffenneeni akasiisira ka state house bwe kalitikkuka mulitya owulira nga wabula ennaku bbiri tulonde I think nali mu state house awo enakasiro ne mami wange oyo n'abantu abalala nga n'abakubi b'ebifaananyi tebaliiwo banyuse ne ngamba muzeeyi nti okusinkana si kyangu si kyangu maama wange ono mbadde nsaba y'ekifaananyi n'angamba mulina kamera nga situina kamera tugamba muzeeyi simu eziriko kamera twazirese mu parking n'ayita omusirikale genda olete simu zaabwe simu yange na iPhone eno 17 eno yakuba ebifaananyi ebyo nze nakuba President Museveni ne mami wange kati nze bwe nakyusa n'enzirayo ontegera ndowooza omuntu ona gwe nali n'atukuba you get it nali nsobola okusirika paka kufa ne mutategeera nti twakola ki twaliyo n'ekirala President Museveni anaategeera atya the other side of the story nga you've not interfaced with him. I know it has happened before. Mujukira wano CMI ngerimu akasajja kano ke bayita sika simwe successfully bebali balaga nti banna Uganda abeggwanga ly'Abanyarwanda bali anti-government. You remember? Singa twafuna the opportunity president otuuliriza twalibadde ne kakati tuli mu bulaka ki era singa n'ekyo president kyamanyi yes ensonga y'Abanyarwanda okumibwa national IDs ne passports ndayira nga ntya Mungu every time lwe mu meeting nga ensonga eno yali tiyagitegeera how deep it was fe twagimulaga banna Uganda bwe bati abanyigirizibwa olw'endabika yaabwe n'erinnya lyabwe. Prime Museveni anaategeera atya nti mu mpigi wali abantu be bakwata nga tibazizza musango Nsibambi ekyo bwe balina kikola nti kungoyo gwe mulaba bamujja mu maka ge Samola bamujja mu restauranti kubanga intelligence erina okwakauntingira sente okitegeera ndowooza abantu bagamba in case ensinkano ng'erina okuba structured ani agistructuring ebibiina byabirina okumanya ani kati wano waliwo ejjoogo waliwo abantu abalowooza mbu balina exclusive rights ku ntegeera bwabanga si akikulembeddemu si kiki ekikola ne mu Banyarwanda twakiina grupu y'abakananula nga bamanyi balina exclusive rights ku nsonga z'Abanyarwanda but who delivered the rights of Banyarwanda? It's council for abavandimwe. It's either us or us. Yes. Nobody else. Kiringanga bana bagamba waliyo sanzo musiramu mutabuliki amanyi yategera nabbi okusinga abalala bosanga omukatoliki owejjeri abikira Maria amanyi yategera Yesu botegera buno bulokolo bulana radical extremism kalabira ddala fesi tumanyi Katonda so bo bagale bali kikulembera yes lwaki ate tumanyiza kikulemberamu kubanga tibakifunamu bano baniba abanupa bakulembeze ba Kyagulanyi tayinza kwagala mbeera yonna eteesa musibe kubanga ye mutunda ebweru political prisoners so baba okay n'abasiba okusigala yes kiringanga Hamas ne Hezbollah bwegenda mu katale n'ebeera omwo abantu baba baakisinganga engabo nti America tejja kuba bomu mu katale omwo olwokuba mulimu abantu kati Nsibambi ekyakijjawo kubanga ino it from a reliable source next week balina abaana bagenda okukola ky'okusumulula yes president anaategeera atya nti abakola operation eyo baalimba nga temutuukirira yes
but must minti ebina byofuzi ebino kulemba but individual ngansi bambi ba kabusu tasobola genda I'm forgetting this man enkolagana ya America ne Cuba Barack Obama yakoze abantu babiri abatali na mu system ya government bebazawe enkolagana eyo Jeno emuko kuzawe enkolagana ya Rwanda ne Uganda yali Minister of Foreign Affairs relations buli omwa ina part just okuzanya kati nsibambi ekibukubya kyekyo ba political prisoners kasitabatebwa nuputa ina kyegamba ba donors ekira njagala omuntu omu mu family zabo basibya veya agament ife nsibambi va mu bintu by'abaana baffe nanda ulida banku banda mateeka bano nga oina instructions ani yakwada instructions bawambwa bana mateeka amanyi mu batya kuba ati mubasemberera mbani ya instructions ani yakwada instructions okwogera on their behalf simple njagala family zonna abaana be basiba baveyo bagament nsibambi actually ne family zimu zinzo okubeera happy nga abaana babe basibe singa ekibiina kibawayo kaki kasente kankubuzeemu ekibuuzo singa tiwaliwo njogeraganya ne gavumenti Alan Sewanyana singa takyali luzira singa kyali luzira era nebale nsibambi yagenze mu State House nze Yoweri Museveni bwakuba essaawa zino ngenda ne programu eggwera wano kati yazza musango kibamuvuna teguliiwo wano waliwo abatumbaavu abagala okwefuula be bategera ebyobufuzi bya Uganda baatugamba mu 2021 they are removing a dictator bavuma Besigye ne bavuma Bagashumba mwe musibye w'omusajja mukola naye lelelelele ne tuddako ebbali tibamusobola kati mukalu akawedde batugamba Kanoonye Kalonde Kakuume bwe bakabba kabanji njagala ondageyo omubaka omu wa Nuupu gwe bagazetinze eyagambye yakantu banne muveeto tubanje akalulu bino byanfuna bonna tewali ayogera ekyambuze ekirala njagala kuba bakaba Nuupu balinga like 50 yes njagala omwanda genti wali ku muganda wali mukomera kubano ata Nyanzi yali ku NTV na confessing a family yonna yitwala mu America abana bakyagula bali mu America mwabana ku mubi basiba kati olukabanja tikiri anyagam ate gwe Samola nawe Samola wetaaga okususpendinga wano Samola jja yamaloboozi gange byetwayogeranga wano gateekeyo tibyahiyo wayogeraga nti ayo okabanja tekiriyo kana akalulu kanyumidde Yoweri Museveni ekitabangawo 2021 yamuwa obuzibu weevu eyo nga tamanyi gimaneginga atya kaakati kano ebaketegekera inga basirise nnyo bani ababaka bonna basirise kankubuuzemu ekibuuzo enkoko empanga ogimanyi enkoko empanga bwe mala okulinnyira enkazi nedda ku magi eba ekyajagazaaki awo mulimu gwe guba gwaggwa no ngamba bana abaka b'amaanyi ennyo banamboze bonna abo oyo yeekukumye nga kamese bonna basirise so yeka oyo namboze so yeka n'abalala namboze kali ya politicians babayita batya mu Luganda bo kye baagala bakimanyi buli mubaka agenda okulayira gobadde tonna kutuuka ku radio wano mbyogedde bakimanyi buli mubaka agenda okulayira ali assured of the next 5 years kyobola muto wange Rutamaguzi kataafe ng'ayogera amanye ekimuyise mu ngalo kigenze actually ababaka b'opposition kakati balinganga baminister bali mu kutya minister kasera kano actually batuza lukugunyu teri minister ina mirembe feke Bagashoma fatu ina mirembe chichi batyachi muze yayinza obutabaza goma kitegezo kubera minister my god buli kimu ticket za nyonyi za bwerere mafuta ga bwerere era kungu mukama Gashumba oli musajja gwe nomala yako emyaka 3 buli kimu kiyina nayenga toyina incentives ziva mu government you get it balaba benefits no kati amasabo gonna mu Uganda gasinga mu ba minister amasabo jajja nkwatiramu nsigale mu kifu jajja muzukuru ojja kusigala minister bali mu kunyanya sasa kubanga eyabazi kakambulera kano his Yoweri Kaguta Museveni akikugamba there is only one person mu Uganda sayo nakajjawo oyo akwazika ku buyinza bano ba minister bona bapangisa ku mizigo gihe esawa yonna bawa notice mu bucket olukiki batwala mu masabo kati bagala bakomenga ba minister jajja kwata ku muze andekewo jajja ndabirenga ddala akakasa nti akalulu akawedde
2026 Yoweri Museveni ye yakewanguliranga ye. Ate mwe bagashumba batambula nga munonyeza akalulu. Sebo. Ba minister batambula bakaba parliament. Omanyi lwaki yawangula akalulu ako? PDM yamwanguza akalulu ako. Museveni for the last 2-3 years atambudde eggwanga lyonna. Songa ya PDM. Ate nafuna omukisa nange natambula naye kubanga twali ba service providers. Yeah. N'ategeera buli kifo abekasese balina challenges ki, abetolo balina challenges ki. Yagenza okuddayo mu kalulu kano nga alina message yabawa. Ekyamwerabidde nti PDM beneficiaries mu Uganda kati bawera million 3.5. So bwe wabeerawo ekintu kino ndayira nga ntya Mungu. Babanga waliwo ekintu ekyayambye President Museveni okuwangula akalulu kano hands down, PDM. Who is the mind and who is the mind behind PDM? It's him. So omuntu yena tabiriyo ne attributinga konti nze nakoze chenja No. Buli muntu alina kyakola. Naye ng'otandikira ku bino. PDM. Era kyova olaba mu campaign ze zonna abadde atambula nezo those huge screens. Yeah. Okubalaga ono mulimi ono agamba kino. Actually Museveni abadde ta campaigning abadde ngali mu PDM. Kati kino kankikubulire walo mikwano gyange nali nnyo nabo mu FDC. Natutte akabango bakubira amasimu. Buli omu ngamba abekasese, abembaale, abetololo, abebusi, abeteso, abegulu. Buli omu yangambe nti Museveni yawangudde akalulu kano hands down. Mulabyo nga awandika omukugwe baluwa. Yawandise. Nene nnyo bwe gutunaga nti buli yayisenga nga bagana no change. Tewali nsonga ki balina kukyusa. Catastrophe ebintu bino byabakoze. Akati obuzibu yabusanzeemu ku katini Mwacholi ne Mulango nga abamu balina endowooza nti ono yalwana okujjawo abaffe Obote ne Rutwa. Ekira humility. Teri muntu alina humility kye mu Luganda. Tukire buntu bulamu. Oba taliyo era kijja koma ku ye Mama 7 tisina mulala gwendaba really nembona bali mu government mabali mu first family yes but unia sale sense of humility yena eri wagulu yeno sali musale MK something MK bobo yogirane muve ko eno MK abera ku Twitter ngabaga ngenda batuga ngenda banyiga but the MK bayina katonda kye yabawa okukka ku level ya buli muntu okitegeera no muntu gota subira ekyo sikiraba muntu yenna abaana nga bepankira mu government eno RDC mulabo nga inayagala kugwa bugumula abaana nga bepanka gwe twaberanga naye Allah bwamuyimusa seba kusanga ku mulyango nakuitako nga takumanyi yakula yamalayo ene katonda yakutuusawo nafa ajja tutuusaayo one day katonda yakola ki yakutuusa Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 katono nnyo tujjawo nsimbi not jeto yo binje bikyali butugenda kubera nga tuogerako bannange obenje ofuso obubenje omwana waffe ku NBS yafudde Julius Kitone Kabenje nalabye nakulabako ku exaungo oyogera ku Kanoonye Kalonde manya malawe kweke and I don't know what you meant nalaba abana nga bakutabukira ate nzo obwana wa Nupu bunsobola nze nasoko bukwatamu from day one this nakutegeka this is scam fraud kankubuli bwe waberangawo political fraud mu Uganda eri led by Kyagulanyi tebiriyo political kati wali weewunya cha mu postage wateka ku kitya nalinda abajega bagamba mu bajja Kanoonya Besigye bwe yatugamba nga nti ajja kutambula woko tuwa kati yatambulanga President Museveni yagamba nti Obote bw'olibba akalungi agenda mu nsiko teyagenda owafu mukulu wa nzi nina ka video Kyagulanyi we namulaba nga ali ku Malala Egomba n'agamba mbu nambooza mutegekere empuuta awo nakoma okutegeera wakoma okutegeera yagamba nzija maama ngenda kujjakaawo ntegekere njala nye empuuta ekyeggulo njakirira abaana b'abantu bali mu makomera olw'obulimba bwo goli mu comedy kati nyina ka tweet akalake nalabye nga agamba mbu nga acknowledging birthday greetings bamuwadde wadde ndi lonely ndi mu hideout nezo nanziraba Jesus no mwezi tegunnaba kuwera ngoli the purported run otandise okuwayininga olwa Museveni abamala emyaka 5 mu luweero yekwesaga bamunoonya waliwo akalake nanga agamba kale maze naku 3 nga nyambadde saati eno
Dr. Kizza Besigye yatugamba nti waliwo oyito jokole yabakuba ne bakrossinga bagenda mu Lwenzori yali ayambadde empale yafulunga munda temuli nandawe ya musajja mukulu atambula yewuba bwewubi oyitegera ngali ku struggle gwe nakwezi satu ogenze wa doctor alongose emitima gogenze n'akagere nga weekonye you get it bano bagezi these are political fraudsters abagezi abakozesa ignorance actually abawagizi ba NUP tibalina njawulo na ndiga za kanisa omanyi yendiga buli kye bakigamba erega mambo kyawandiikibwa tewali kintu kyawandiikibwa kye tutateeka ku scrutiny. Okay, njimanyi ko from a very reliable source tukuna ku Lwokusatu ngenda kuzomeza 18 mwami Kyagulanyi yagenda kwogerako eri summit mu Geneva Summit for Human Rights and Democracy ecology United Against Tyranny Rise for Freedom 18 February Bobi Wine agenda wanayogerako ebigambo ebimu Benjamin Katana binkakasizo nako olwalero nanga musajja wagenda kwogera ku lunaku olwo ne mugamba how nagamba it doesn't matter siteka ndio inakuba physical, it can even be online, it can even be there. Katana muganda wange namulyako ku radio nga agamba mbo kabanja tekali instant otegede olubaba zimba tekali instant ambuza kaliko timeline kankubuze Kyagulanyi bagenda e Geneva nayogera government yano nekola ki Museveni agana okwebaka ngoyala Museveni agana okwebaka bamugambe wayingidde akabira bwe kati ebintu birimu yagenda kwogera ayogere kyo na kiri kigwe okimeta kyafuna media publicity ngaji yafuna ngaluli ani Kyagulanyi tebiriyo nawe mwabampuliza ku radio 4 radio 7 radio 8 wepakasize mulime mwanyo beremu n'akasente kola mirimo jo bino tebiriyo. First of all Kyagulanyi yali assured of 25 minimum ajja kufuna over 22 billion mu kisanja kino eziri official 22 billion kubanga bakusasula sente okusinzira kubaka boyina mu parliament. He's a smart businessman, a political fraudster. So this is business as usual. Nature, don't be shocked. Ngawalo general yamuwadde million nga 10 eza $, genda omaleyo obudde kibirebwe kityo. Kati era bwana akumona abajega bagembe people power. Bano Museveni abeesobolera. Kyekimwe Museveni kyaganti ejo NUP ninja kugimarawo. Eweddewo. Kungu singa bali basobola okola ki omanyi fente ente osobola cross breeding ente enzungu nojja amazzi g'ente enzungu ne bagakuba ente zino ezaffe inyambo zino zemuyita singa Museveni yali kika kya nti twalifunyeeko amazzi gaakyo. You are not dealing with an ordinary person. You are not dealing with an ordinary person. It's an exceptional person. Nakugamba Professor Eva Israeli yali asomesa Kaweta ganti abantu nga Museveni azalibwa omu mu myaka 10. Omusajja n'alowooza mu mind ye nti asobola okudislodginga regime n'atandika kuyamini ne bamukuba ekiku amini n'amukuba n'agamba osijja kusobola n'agende Tanzania nga ina Fronasa bagundi balina mukosi walumu mukoto wesiwe kikosi maalum yes ne bajjako Idi Amin Dada 1979 n'afuuka state minister wa regional corporation I think n'abeerako minister of defense n'abeerako vice chairperson wa military commission meaning Museveni yaliko vice president wa 1980 ne bamumma akalulu abantu bewaabwe ne bakawasa mu kuteesa n'akakasensi banabba akalungi agenda muki munsiko agenda n'alekawo byonna. Museveni abeera kwagala kubeera minister Obote yali mufudde minister Semogere n'ajoyininga parliament n'agenda mu nsiko n'abasajja abagezi abasajja bakale Kayihura abo batinye enfuza bajimu muwezi Besigye ba Fred Rwigema ba Paul Kagame ba General Sale yali Karamoja gye yavayo mu joininga n'abeera nabe emyaka 5 mu nsiko nga talina gwasasula nawe jinge wo nawa mboyi obuyinza 1986 natufugira emyaka aga ate nga kyatutwala 31 yori Museveni ali ku ballot paper 2031 yes
You are not dealing with Kungo Gashumba. 2031 Museveni ali ku ballot paper ku paper. Era wanajiberako njamulonda nze. Kati bwoba olina obulwadde nga Museveni yabuleeta kirungi n'ofa mangu n'oziikibwa kubanga akyaliwo anafuka mu lujjo. Oyinza okumitinga President Museveni today ng'olabanga akaddi n'omumitinga ku NST ng'olabanga w'emyaka 4. Okay. Oyina okukiza byava mu kulonda kino nkibagamba n'ekirala munaagamba mutya ati mwagala okuggyako omuntu nga timufuddeyo mu stadinga kumutegeera. Njagala ombulireyo Museveni bwe yagenda kebula eyo simanya bwe yagenda nga Sweden nga yesimagolinga kulaba famire ye yakugamba ensi gye yagendamu eryemu yayita wano n'agwe Burundi n'agenda oba UK n'agenda e Libya yagenda kwogera mu parliament ya Libya yasaba byuma ebyakozesa mu lutalo ne biva e Libya ne bigwe Burundi ne bijja wano ebikola kikisoboka omuntu akugamba nti asobola okuggyako gavumenti eno n'okwekalakaasa kyewe omuntu akugamba nti osobola okusena amazzi mu Indian Ocean n'ogamalamu it's impossible. It's practically impossible. It's impossible. Kyewe omuntu wanaga nti asobola okukisinga enjuba it's not there. Kati Kyagulanyi amaliriza firimu kubanga bangambye there is a team gye yasasula ebadde mutambulirako specifically nga badocumentinga movements ze agenda kutwala documentary endala mu Hollywood bamusasule millions of dollars. You're calling this a movie? Yes, he's a film star. Kyagulanyi is Uganda's #1 film star. It is in hiding. You can't call this a movie. Ani yamusindika mu hiding kasito gamba nti oli muyekera ng'owedde kasito njagala ombuliyo gavumenti enu emu planet Earth etolerating abayekera teri gavumenti ekiriza buyekera naye ekigambo kino yakifunamu I know it from a reliable source ku timu badde mutambulirako ng'abaana omulimu ku documentinga baagala documentary. So where is he now? Aliwa simanyi sana na kumanya mami wange namulesi Masaka gyali kyagala nyo bakinyala okumanya gyali yajjayo enjuba. You must be concerned. Concerned about what? A former presidential candidate okubanti ali mu hiding. First of all, it's an insult of the highest level. Kyagulanyi okubeera ku ballot paper ne Museveni kwali mutujoze nnyo basajja mmwe oteekotya yuli Museveni ne Kyagulanyi ku ballot paper emu talina kubaako tasaana kiyanga meeting z'empologoma kamese ne kadijjamu. Please kungu mutusaasire nsobola okubeera concerned singa Kyagulanyi atuusiddwako obulabe sikiwagira naye tusobola kuba concerned. Kyagulanyi kati kankubuuze yalinye ka bodaboda ogenda Switzerland yaflyinze first class azana kuba babi yamujoyininze edda bali mu 7-star hotels mwabampuliriza 7-star hotel lyeggulu ly'okunsi mwasula mumuli emulwana n'emmese n'ebiku ani ono nsibambi bye yafuuyira. You get it? Teri bantu balwanirira ddembe lyabwe babeera mu masappe abali comfortable. Mu myaka gino 5 tewali bantu bakubye embaga nga bakulembeze ba Nuupu n'okuzaala obwana oba Lubongoya yazaala bumeka simanyi mukoddomi wange naye oba bameka Lubongoya bannakampala bamulaga anti ngamba akasiri bannakampala jo mwebale mwayane kule sala zange Lubongoya abere MP wa Kampala bannakampala mwayane kule sala zange tebiriyo biri naawe kungu still mumbera ye mu twafiridwa munamuli obadde omumanyi Julius Kitone bambi mukama accident ekirala mukwano gwange Nomani Musinga ne Kamusime director wa CI director wa traffic mubeere bakambe ku makubo gano mbega iridde mubeere bakambe abantu we are too reckless nga tuvuge mu motoka zino abantu bayisiza makona abantu abatali qualified bavuga amamotoka nosanga akaana kaine emyaka nga 18 kaina sino truck abavuzi ba sino truck aboloza bayina exclusive rights ku makubo tebagambwako wano wetagayo omukono ng'ogwo ekyuma kati nga bwe mpulidde KCCA bwevuddeyo kubatembi abantu abatundira ebintu mu makubo KCCA tubawagira 10 ku 10 baba the deadline ya weeks 2 egwako ku Lwakusatu ate ffenna bannakampala tulina okuwagira KCCA mu kino. There is no way bwenja okwagala okutambula ku luumu ntuuke eri ku kikuubo nga sinawe empisa kigere obutembeeyi butegeeza kutambula otambula ne maaliyo ng'okola sente bano si batembeeyi
successfully batadde amaduuka ku nguudo nayitako ennaku ezo ku William aganyabo nga toyina woyisa kigere zino mboga zino ntula no carrots so mukyala Minsa minister Sharifa Buzeki executive director fenna bannakampala tubawagira but I doubt nga bajja kikola tebakulimba Hudu Hussein yakikola ko wano anti babikolako ne babivaako Will Kastebeerawo mami gachon bino byempulira abajegambu fe tukolerawo oyinza okutundira amafuta oyinza okuteeka omudala gw'ennyama ku petrol station neda era ne bwoba ogutaddeyo gubeera munda mu buduuka obubeerawo bwe mba njagala stationary I know where to go bwe mba njagala spare w'emmotoka enkadde ngenda Katwe mu Ndeebo bwe Wakisekka tosobola kuŋŋamba nti bwe mba njagala entula carrots ogenda Wakisekka no ngende ku Wilson mu ttaka emyaka 4 egy'NRM emyaka nkaaga mu esatu ejja after independence Yesu agenda kudda ku nsi abantu batundira batya ebintu ku makubo basanga bataddawo so Misa Kabanda Idi support yona gye mwetaaga tugenda tubawagira tubawa support kuba kye bakola kye kirungi for us nga bannakampala twagala a very clean city yes but what tebasobola kiwangaaza Hussein yakikolako Jennifer Musi yabigezaako ne tusanyuka fenna all of a sudden ne bikomawo kisoboka bannakampala fenna bwe tukiwagira kisoboka okimanyi ku TikTok kuno kuliko abaana bangi abalina amaduuka nolaba omwana ng'alanze obuntu obulungi n'akubulya ekifo kyalimu n'ogamba okujjako ng'oneetedde ebintu bino wendi ate ekibi bw'olaba jiini ennungi oba essaati ennungi ku social media chances ziri nti ze batadisplayinze ate gwe z'oyagala mba njala nnyo ngende ku dduuka eryo we riri nkyuzingemu ne naakyuzinga ntya nga tewali kkubo likola ki lituukayo so ebintu ebyo kino ekisanja ekitandise please naye nga nze nvuga KCCA tuli mabega wamu bebali bino mubakolerewa oba tulina bakolera naye mukyalo gye wava kati nno kinono tekiri kwabo bokka kirina kuba boda n'aba tax abatalina stage gazetted aba parking nabo deadline eno yabatwaliddemu yes aba parking buli we basanze yes. Okay, we hope it is implemented. Baja chi implementing. Okay. So deadline egwako lwa kusatu onako lwenchanja kuba kono abamu kwabo ku Sanyuka TV kwongera okutangaza ku nsonga zezimu.